tonto buza abantu baguma anti bulumbuza kuba waliwo abakola emirimu boyogeddeko waliwo n'emirimu gy'otoyogeddeko naye bagikola ekiro nabwe bandozo baddo beebaza iba nange Katonda wa buyinza Katonda wa kisa kyetuva tutambula ne twetola ne tukumawo wano tubalamusiza mwebale abatugoberera abatulaba abatuliriza oli yanga nti baguma buli wiki abeera ku nnyonyi nti naye abawa accountability zaani What you accountability na mtade public le wandabye ali public musajja ali Bungereza yanga bamuyita Kasibande yanga ne baguma buli wiki abeera ku nnyonyi ali ku diru ki Ssemujju buuza abantu awo iza radio Simba basebone banyabo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Maramusiza mulinyera mukama Katonda w'ekitiibwa abalimi bobadde webaza tuli mu kusiga bye tutasiga tukola kasooli sizoni eno ejja kufuuka nzibuzibu muko omu aweeka yange byavudde mu bulungi omu aweeka omulala amulisa omulala atwakamusiga ate enkuba etonya kati ennaku zino ate esinga eri yatonya wetwatandikira sizoni eno intervention eyinza okuba ennungi eri abalimi kasooli matooke ebitafa amazzi tebirina buzibu ebirina obuzibu ebintu nga bijanjaalo lumonde waŋŋambye naye enkuba weyitirira obungi ajinjimuka nnyo naye ate nga wansi tataddeeko kimala ebijanjaalo zikatuyendeera kyembyeraliikirako okukala tunaabikaza tutya naye byavudde mu bulungi ndi musanyufu. Nabadde ku luguudo lwa between Mubende ne Fort Portal omanye eyo we wali hub ereeta kasooli okuva Kamwenge naye wawona abayingire ne munda bonna baleeta kasooli okuva Ekibaale naye nga kasooli mukalu ajja mungi era nabadde amazing nade nganti abantu ndooza bali mu kujjayo bujja kasooli kumukaza naye nga ate ajja mu katale mupya I don't know whether mupya naye yabadde mungi nnyo ayingira mu katale. Of course my usual fear is bwe nagenda okuyita ku trucks nga trucks eza number plates za Kenya nyingi nnyo kubanga oluguudo olwo luli very bare ku ebidduka bw'otoyita ku baasi ya kaliita oddako kuyita ku mmotoka ya nku oba yambaawo oba kimotoka ky'amafuta ekiddako kasooli naye mu kubala okutono kweyo stretch y'ebinnya between Mityana and Mubende nasanga emmotoka loole nga zirina number plates za Kenya 13 nga zonna zitise kasooli zoolekedde Kampala at different intervals wano nenzijukira omukulu yali tagambye nti tebagula kasooli mu nnimiro abava ebweru baguma tajjukira eriyo regulation bwe mba ntunda kasooli wange kuba kati Ssemujju alima kasooli nange nnima kasooli nze regulation sijijjukira bwe mba ntunda kasooli wange. Uganda poliisi yaayo buli alina kyayina asobola okukitunda nga bw'alabye naye ebiseera ebimu gavumenti ejjanega nti kino temukikola bwe muti oba gye tukitwala ne bakiyimiriza kati megakawo mbadde nyina obuzibu bw'abasuubula embaawo timba Mwai Museveni yaziyimiriza bw'amala n'alagira baminisita be banoonye baani be banakkiriza minisita wa trade ne URA ne bakkirizaako abantu manyi bweyogeraawo tulinawo abasuubuzi n'ebimotoka bangi baba basimbula nabbanya naganze gwe baalagira kati emmotoka nga 10 nga zirina embaawo ziri Kenya naye kati simanyi baba batadde kati ng'embaawo ziveno zigenda Kenya oba zigenda Kenya basuubuzi ba mbaawo kati ne kasooli alina obuzibu bwe bumu oba emmere mulimu season bwetuuka nga tulina emmere entono mu Uganda mebegakaawo inflation gye twalina ey'amaanyi yali ereeteddwawo emmere okusinga emiwendo gy'ebintu okweyongera waggulu naye enkuba ezeetonnya emmere endala neefuuka nyingi muwogo olumonde ebbeeyi y'emmere nga tekyasobola kubeera waggulu lwa kasooli kati gavumenti olumu simanyi oba eba erangiridde mu butongole kuba Mwai Museveni alangirira ebintu bingi nga tabirinaako buyinza ng'obuyinza ayinza okuba nga akozesa buyinza obuli jeno
n'agamba oba bali ku boda mu batawaanye n'otuukawo wali kyova olaba kati ab'embaawo bagiyita n'atuuka ku boda nga bagamba minisita wa trade yatuwadde ebbaluwa yiino ne URA yatuwadde naye ate bagende Nabbanja agambye mbuye gwe baalagirwa bikolako tannabimaliriza. Naye kasooli gw'ogamba aveeyo kati sizoni eno simanyi oba tulinayo kasooli atambula yena. Nenze kyemmanyi okuva mulamu bwe nawangalamu mu kyalo, kasooli abantu bamukuumanga nga batera nnyo okumutunda mu biseera by'okusiga nga lwabaako ssente, naye ng'ate abamu era bamusigaza kubanga ekiseera ekyo nga tebanabakungula kasooli ng'era ngontanakutandika kujja. Naye wabangawo okwetaaga okumutunda ku speed kasita ono yabanga nga asembedde, buli alina nga olina okumuta. Kati siyinza kunyonyola oba oyo gwe walabye yabadde mupya kubanga te Kongo tevaayo kasooli ffe tutwalayo. Naye pulezidenti argument ye yali tetulema okutunda kasooli nga yaga nti bwe tutunda kasooli bano abalunzi bakuno baali bamukubidde enduulu nti batunda kasooli ne bamutundirako ne brand abaliisa ebisolo gwe byandikozesezza, but in addition to that nti tumutunda ebbeeyi ntono olw'okuba tetutunda kawunga nga yagamba tujje kuno kawunga ke kaba kagenda kyekyali ekigendererwa abasuubuzi Uganda ne Kenya okusubula kwaffe pita kufaanagana. Emiyembe gya Kenya nayo yali agadde egituuse kuno nga juice, naye manyi nti emiyembe gye tusinga okulya emingi wane gyonna egiri mu katale kati apple mango we Kenya, karoti ave Kenya najja kuno n'obumonde. Kati toyinza gamba nti gwe bw'onaatuuka okutundanga na Kenya ng'omala kwetegeka kubanga Kenya yatuukako ng'erina abagula ennaanansi nga bazinona ne mu nnimiro. Waliwo n'okunona ezengedde naye nga banona n'ento ne musiri ne bagusasula nga gulayo emyezi 3 kutandika okwengera nga bibanoga. Uganda ebintu bikyuse nnyo. Nze taata wange amaka amakulu abasinga bungi temugamanyi amaka ago amakulu gali mu disitulikiti y'e Kalungu bayitayo Kitosi ekyamuliibwa. Ekitundu ekyo kyabanga nnyo kirime kya mmwanyi nnyo ne wajjajjange nakulira waseka mayanja nga tulima emmwanyi ne kabeere baana bato, naye emmwanyi zaatuukako nga nazo bazigula tezinaba bazigulira ku nnimiro okuba kati nduddo zigoberera nga abasuubula emmwanyi ajja n'agula omusiri ng'emmwanyi zisizza n'agwekwata n'atuuka okukongola nga aleeta n'abakongozi be mugwamu ne gufanga. Kati ensuula eyo mu Uganda toyinza kugijjawo. Oyinza kugijjawo emmwanyi waliwo zaatuukanga. Ssemujju ekyasayiningisa agreement ne Pineti ebyo byonna bikwatamu anti baali tajja kubisobola ebyo. Museveni byayagala okukola ebya Pineti ate nze ndowooza biyinza kukola ng'olina plantation farmers. Bwe mbeera ng'emmwanyi za Uganda muyina abalimi bali ab'amaanyi nga olaba ab'ebikajjo bameta ne mugandi ziri mu abantu abali main bali 610 bali 5 abo bangu bakubonyoola mukono na kubatuukako. Naye zino ezaffe ze bakuŋŋaanya ku kyalo twadde n'omusajja wa UCDA aba Coffee Development Authority ng'atugamba nti mu Uganda omuntu abalimi b'emmwanyi balenjinga abasinga obungi wakati wa ikemu ne 3 be basinga okulima emmwanyi wakati wa ikemu ne 3. Kati abo bali scattered. Ekyo kyeneewuunyiza nga emmwanyi mu Uganda almost kazigenda kuba zirimibwa buli wamu. Kabeera Maido, wawa of course nze nyina okulowooza okwange kwa njawulo. Nze ndowooza nti abalimi donsoko genda e Bungereza mu 2000 nali ndowooza ndi monitor twatambula nga tugenda Birmingham ne tutambula ewantu nga waliwo mayiro nga 8 n'okusoba naye nga waliwo balimi bokka. Osanga obutawuni bwabwe mwe bawangaalako ku makya bakeera bona bakozesa tractors ezimu bikimu kye bakozesa. Ebimu mu Uganda wano obuzibu bwe tufuna mu by'okulima Peter kwe kubanga abalimi beetadde so Museveni kyeyajja nakyo mu mutwe kye yayogeranga ennyo ekya zoning. Twawulemu abalima ebikajjo, abalima kasooli, abalima ennaanansi. Bwe balima kyangu nga balimidde wamu kyangu okubikumanya n'okufuna abasuubuzi.
nze amatooke bwe gafuuse matono waffe kyazanga kyatuukako nga nakiri kuba lyedda ku kyalo waffe bajjanga ng'olina omuntu omu n'atika loole 2 n'atika loole 1 ne kati gatuuka gakuŋŋanyiza ku bugaali n'abasuubuzi ne gabafuukira ekizibu nga gali expensive oga transportinga. So nze obulimi bwe nali ndowooza mu Uganda obulimi obuvaamu essente ezeegase ennyo mu ggwanga bwebwo obuteeketeeke bano abalima ebitonotono ne basigalawo naye nga basinga obungi olinayo abateeketeeka bamanyikiddwa wa gye bali. Baguma very briefly awo kuba njagala naye ogateko kino ekirala. I think last week NFA yawadde order nja kuvaawo tugende mu Palamenti Ssemujju bakyediimi bakyali bweru wa Palamenti naye NFA yawadde order ya NFA ega nti abali mu forest reserve zonna ebaagala bweru. Districts zibadde ziploting ennaku zino nga ziga nti anti mutuyambe zino ezaali forest reserve ng'ebibira byaggwaawo mutuleke either abantu basimbemu emiti oba badigazetingewo completely. Actually wane mukono balina kibaali balobinze nga batuuse n'okukidigazetinga juzi about emyezi gigi emabega NFN yekyusa nega nedda tetulina kyetudigazetinga. How do you deal with this? Lulina linaawe wano ngoga nti anti ekibira ekyaggwaawo nti okirekawo otya kiregenerating kati NFA yawadde order tuviirewo ddala. Yeah, but isi nze ndowooza nti tulina okuddamu okulowooza engeri gye tukola ebintu bibiri. Ekisooka okusimba emiti olwa okukuuma obutonde n'obutakyuka. Ensonga emu tuteera nnyo omukulaba kwange okugigatta n'ensonga y'ebibira. Ate ebibira biri mainly bibiri. Waliwo ebibira ebyasangibwawo natural forest kya butonde. Waliwo ebibira ebyasimbibwa namanve type. Mbarara wali gundi makenke ebyasimbibwa. Ebyo nabyo tuteera kubigatta. Ndi ekibira kyasimbibwa tetukitemu. Kati yakisimba kukola ki? Waliwo ekyali aruwa ekya wood ekyaleeto okusimba yali ayagala ki bwe yali akisimba nti harvesting lwaki atuuka ku harvesting ate n'omuganda. So eyo confusion gye tulina. So ndowooza nze forestry sector tulina okugirowoozaako mu ngeri empya si enkadde gye tubadde nayo. Enkadde eyo gye tubadde nayo gy'olaba NFA ekyaliko ey'okujja n'egamba nti tulina forest reserves oba zasimbibwa oba zaali nakyo ekyo tewali akyogera tuzikwatako ekyo nabo bakimanyi tekigenda kukolebwa. Ekyokubiri ensonga endala gye tutoyogerako naye nabadde nali n'aba Uganda bagiyita petroleum UNOC National Oil Company ngaga nti balina target ey'okusimba emiti 7,000,000 nti ne baprocuringa ne seedlings nti naye Ugandans okujjako bano abaplanting egiri commercial tebaagala kusimba miti. No, ago si mazima. No, kati sebo nali ne CEO wa ye kulimba mumanyi sigamba nti mulimba tutereezeza nga tonaba kukibuuza naye kwekyo yakulimba. You see, okusimba emiti obukadde 7 is an operation. So bw'oba okola operation buli kawairo akatambuza operation eyo olina okubanga wakategese. Naye bw'oba tokategese tojja kugenda ogule seedlings oba okufuse muyayi. You see, ekyokusimba emiti tukigezezaako nga UN Association ino tukigezezaako n'abaana b'amasomero. Ekyasooka bwe twali tugenda kugaba seedlings wano mu masomero g'e Kampala, abaana be basooka okutugamba nti tetulina wakuzisimba. Twali twagala tuzibawe buli omu agende ne seedling.
abeko wakola ki ewaabwe awaka ne batugamba nti kati ffe tusula mu apartment ne tusula mu mayumba mizigo tetulina zimba seedlings so ne tusanga nti already mu conceptualization buli omu agamba tujja kukozesa abaana b'essomero kyosinga okuwulira concept nfu bala asimbawa so ekyo kyekisookerwako ekyokubiri nga omuti oba olina okugulabirira ng'abaana abaffe azukuka nga adduka okugenda ku ssomero avaayo kumpi buzibye omuti agenda kugulabirira dde gwabadde asimbye so eyo project gyabadde akugamba si lwakugamba nti bannayuganda tebaagala naffe twandigambye singa tebasooka setwayogera nabo twandibadde nga tugamba nti abaana b'amasomero bawano tebaagala kukola kusimba miti so concept yaabwe yali nfu kyova olaba nti ogamba nti bw'oba ogenda kusimba emiti 7 ogenda kusimba miti ki obukadde 7 ogenda kusimba miti ki because buli muti waliwo agutwala because alina kyagwagalako eddagala ebibala then ekirala gikavalinga ekaregi ki ekaregi eyo eriwa ekitegeeza nti awali ekaregi wolina okutwala emiti eyo project gundi operation nti aweetaagisa naawo bw'oba olina ebibira ebyasaanibwawo nga bw'obigamba awo obeera n'ettaka wandibadde otandikira naye bw'obeera n'ettaka eryo ani agenda gisimba because bw'ogamba nti ngenda kusimba ku ttaka lya NFA katugambe nti naye ya gavumenti mwakirizaganya baani abali baagala kusimba emiti aba UNOC aba oiro tukirizaganyiza ne NFA ekitegeeza NFA ekkiriza nti tusimbe ku ttaka lyabwe abagenda okusimba balina okunyonyola nti gwe UNOC okusimba omuti ne gukula this is the process oyita mu kino ne kino ne kino n'okola kino because otherwise emiti nze gye nasimba gye nasooka okusimba gyafa waliwo akawuka nga kajja ne kalya emirandira nga kato nga kaga ne kabojja nosanga emiti gyonna nga giri wansi nali sikamanyirwa akama nali sitadde eddagala mu ttaka so the operation gyoteekebwa ekibazo okutegeka si lwakulowooza mu ofiisi boardroom yo nti tuleese seedlings obukadde 7 abantu bazirime ampuliriza Lutindo awo ngenda kuvaawo kuba baguma effectively gwe totaasa kibira naye njagala genda wa Ssemujju mukyali mu kwediima naye mbadde wano nga mbamanyi muli mu kwediima naye ngenza okulaba nga bo obukiiko bwa palamenti bukola kuba ku TV nengedde Ssenyonyi n'olukiiko lwe but nabuuza mukwano gwange Muwanga Kivumbi end game eri ki mu kino Naisha Kabana ne bandayirira nti ku luno teriyo kuzikiza nze abadde wano nga ntunulira palamenti ya Uganda natula mu studio eno ne Salamu Musumba Proscovia nga bali ne Pafo nimugamba Salamu nampa numbers nanga nti eyo palamenti njiina yonna nimugamba Salamu tojiina bagenda jiku dividing ako bajja jitwala nanga nti kisoboka I have nampa numbers nimugamba abo onogenda okutuuka ku lunaku lwa voting nga toyinaako half and true to the letter ba moving over Ssemujju musobola okusustaining ababaka ba parliament nga bali bweru wa parliament tebabakolinze in kuddayo kuteesa ekyokubiri wano temuli mu lutalo because nalabye New Visionary reporting nti beyond kyetulaba kungulu muyinza okuba mwagudde mu lutalo lwa power wakati wa speaker ne deputy speaker about the future nti era kati mukwano gwange Tayebwa mwamufaananyiza bubi nnyo alemeddwa okumanaginga parliament. I'm sure Anita gyali akubabula tyaga nti omusajja ekintu kimulemye mbakubaawo. That is one. Ekyokubiri bangambye ekiri wamwe mu opposition, the possible changes of the leadership of the opposition at the end of this year mark possible. Nti nazo ziri into play wano, ani ayina influence, ani asobola okukwatira ababaka ne balemera ku nsonga. Ssemujju kino musobola okisustaining nga temwandi kikozeeko wiiki oba bbiri ne mugana tukyusiza oluyimba. Okusooka ensonga eyatufulumya yeyo okutyoboola eddembe ly'obuntu omuli naddala abawagizi ba National Unity Platform omuli Kibalama abakwatibwa
18 n'abalala ne babuzibwawo nga kateri n'omu amanyiwa gye bali. Nze mu kuteebereza kwange Ssemujju kababatta. Kubanga naddala ebiseera ebyokulonda nawe otandise kubeera nga lw'omushana. No, kyenkugamba ayina be yabika. Ebiseera ebyokulonda Mwami Museveni abasirikale be naddala abamukuuma ebiseera ebyo baali baduumirwa na mutabani we baatwalanga abantu abamu ne babakuba bubi nnyo. Amini ku mulembe gw'abantu abamu abaafa teyalagirako nti bamute. Nekola omusajja omu nga saala kubera nnyo controversial nga ngamba omu ku bakulu nanga nti Amini tiyaga nti mumuti yaga mumundeetere baabana baatuuka bakuba ate nga bitutuukako abaana baatukwata mu kwekalakaasa eyo ne balyoka bakwiribe engwala n'emiggo naye nga olumu bakama baabwe tewagenda nti mugende nga mumukuba. Kati nze nabuuza lwe baatujja mu Palamenti nga tuli kutogikwatako obusajja obwo bwa SFC bwantuga naye nga ne ku lisiti be bagobye siriiko. Nintandika kunoonyereza nga munnamawulire abasajja bano lwaki kisooka bantutte kuba ne bantuusa Naggalama ate ne banzigyayo mu kkomera ne banziza mu vaani nti gwe wadde tutekwa kujja wano. Kati baba basimbula ate nga ate batugee tukuzeeyo ate ne banzizayo mu kkomera. Naye nga olwanyuma mu kubuuza nga banga nti Ssemujju minisita omuyanga nti Ssemujju people cry ovuma abantu obeera ku TV ti gwe n'oba tulina kyokoze oli wakubwa. Minisita mukwano gwange bwe yaŋŋamba nga mubuuza baali bannanga kite bansomye ninze gwe basooka okukwata. Kati gavumenti zonna gye zibeera mu nsi zibeeramu abantu bangi. Oyinza okuba nga wanyiiziza baguma naye nga ate waliyo ne Ssemujju yakunyiigira ate nga Ssemujju gwe batumye akunone. Kati baguma ye mukama we yamutumye okuleeta ate Ssemujju ye akulinako obukambwe bulala akutuusa omusaayi guyika nanga tubaye tumukwata nga adduka tubadde tukola bano abaana nze mu kulowooza kwange okujoga gavumenti ng'ebaleese nze kuba yabatta. So kye kyatufulumya ekyo Peter mu Palamenti. Opposition nga toyina mmundu njala abatuwuliriza bakitegeera ebiseera ebisinga batubuuza nti ekyo kimukoze kimala. Bw'oba toyina mmundu ng'ogenda kulwanagana na gavumenti na masasi omulimu gwo ogusooka obukulu kwe kulwanagana ne gavumenti mu kumanyisa abantu bamanye obubi bwa gavumenti ku buli nsonga n'okukunga abantu bakwegatteko. Museveni kabeera Amini ndowooza nkulemeze ne waba mubi teri agenda mu kkubo okujjako Museveni ate yabikola no mu biseera bya kwekalakaasa. Era nze Lukwago kinayina muyigira kuba nze ebyobufuzi mbiyingidde leetimu. Bwe tuba tuli mu kwekalakaasa n'olaba nga bafanda abakulu bavaawo nga awo olina okuvaawo omanya nti bagenda kukuba ekisooka basooka ne bakuba kamera abakamera yonna ne babagobawo balyoke bakukube nga teriyo n'omu akwate bakulaba. Kati ekyali ekikulu saagala abantu bakyerabire ekikulu mu kino kyali ensonga y'abannaffe bano ababuziddwawo famire zaabwe abakyala abaana tugiza tutya mu ddiiro neeremerawo ekiseera ekiwanvu kubanga bano abaabatwala oba abaabatta baagala nnyo ensonga eyo eggwe tugende ku ndala. Kati kyekyali ekigendererwa ekikulu era ne musanyufu nti abamawulire baga nti temulina kye mukola ate nga baga nti temulina kye mukola twogere ku nsonga kakati ate bwe muba tetulina kye tukola nga terinamu makulu lwaki mbeera mugizza mu ddiiro. In fact obuwanguzi bw'eno ensonga bwe bw'okugiteeka mu ddiiro buli lunaku nga tubanja Mwami Museveni nti baleeta abaana b'abantu. Nze saagala genda kubanga abantu ebyobufuzi buli omu abikola nga alina ekigendererwa. Kababeera abali ne Museveni, kababeera afa abali mu FDC, kababeera abali mu National Unity Platform. Nyina mikwano gyange abeegatta ku NOP ng'ekimututteyo kwagala kuwangula constituency. Siyinza kumunenya era abatalina musango gwazizza. Mulimu omuntu eyayingira FDC ng'agikkiririzaamu nga basalaamu musumba nga actually ng'okugiyingira kitegeeza nti ate ogenda kufiirwa constituency. Ne mubaamu ate abagiyingira bawangule. Kati abantu ebyobufuzi babibeeramu ku lwa bigendererwa bya njawulo oba wali okukyusa obukulembeze kino munakikomya ddi otunaba tutuusiza nze siriku omu ku abo abakwatibwa ensonyi Peter ate ne wemba nze nesimbawo kuba speaker naye nga ne bannanga bamu opposition waliwo omukwano gwange nnyo yankubira esimu yali Medad Segona kamwogere nanga Ssemujju teweesimba ogenda kulabika nga ddiikuula Segona twasoma naye mpangadde naye muganda wange ne muganga ngenda kwesimba ekisooka nasooka kwishuinga notice nti opposition eteka okubeera ne candidate
preference yange yali Nuwagaba Segona n'Asumani nembogane ku press conference buna basatu nibagana okwesimbawo nimonga kanejire anti ebisanyizo mbina nze bwe mbanzikiririza mu kintu nga mmanyi kyendiko kituufu situnula mabega ku kibegabega kulaba ani abangoberera kuba buli wotunweyononya bakugoberera nze okubulwako kyokola nofukanga Sewagala omugenzi yali mu campaign nali ndi mu observer nga nagenze buli candidate mutekako journalist yali ebusi yeyo naga nti yenga president agenda kukiriza amagendo smuggling nti president agenda kukiriza amagendo kakati endulu ne zivuga nnyo yadda Moroka n'agamba yali yabide ndi mulimu journalist wange ndi tugende nga tusubiza magendo abantu bakyagadde nze saagala kola politics oyo wakusuubiza magendo bwe mbanzikiriza mu kintu okufuluma intention yakyo enkulu is to draw the attention of the public including government to the plight y'abaana be basiba kikirimu ekikulu ennyo tetugenda makomera kubajjayo obusobozi tutubulina kujonga balesi ntubatwala mu kooti naye n'okubabanja ne kutulema ate bwe tubabanja ne baga nti kyemukoze kitono mudempa nze Ssemujju kankubulire nze ng'omuntu era olumu nze ne mu bukulembeze lumu nagamba nga Salaamu Musumba nga mufudisi ne bakito kulembere FDC namwagala nnyo agikulembere nanga anze nkyayina eddalu kyabuuka so wakulembera kibiina nze maybe obutakulembera olumu nze preference yange mu parliament nga nze Ssemujju sikugifuluma parliament yo nsobola okukigana okutuula kale engobe nga buli kawungeezi oba tulinnya entebe oba mmeeza naye ekyo bw'obuuza mpuuga n'abalala nga baga nti ekimuja ekikola ennaku bbiri bawagobe parliament egende maaso yetakikiririzaamu gye n'omuntu kyeyatugamba nga mu FDC nti tosireteninga ningenda kuyita mu kisenge ekyo ngamanyi togenda kukiyitamu suubiza kyojja okusobola okukola naye nze yange nze bwongamba singa nze nkwemana nze singa bakubasiba batugoba nze njala nga nti olwaleero teriiyo kutuula saagala nze kufuluma naye bw'oba okola ne banno oyina kiri ky'obuuzizza olina okwegendereza nze twali kutogikwatako final phase tuli ababaka b'opposition 76 nayimba national anthem nga bakyaddamu eno kakananga bangobye nze Alani Anthony Akol nga bangobye n'Osege bangobye ne Gerard Karohanga 7 ku bantu 76 abalanga basirise naye olwasooka ffena twayimbiranga wamu naye tekigaana gwe kola kyotekwakola kuba nali chief opposition whip kyokiririzaamu nga sifaayira nabagamba nga baga ntwagala ku debate nga ne baga netwaganye magezi okuleeta bill kakati appetite y'oku debate nga yavuddewa nenga nze nsigadde ku kyatwatandikirako Uganda ngenda okulanga abantu bayimba nenguma nenze nenyimba sifaayo mpaka kadagalo yimiriza Palamenti n'atugoba kati olumu omukulembeze omulala yeegendereza nanga nti bwe nabagawo okuwala mpemeza wenza okuwala mpayo babiri ne tulabika bubi tukole buli omu kyasobola ekyokusobola kyekyokuga muntu era lumu twabanga ne Dr. Besigye nga tuyiya butya bwe tusobola okuwaliriza bannayuganda okwetaba mu kwekalakaasa lumu ne tugamba nti tubagambye ekyangu buli omu kyasobola nti enkya tewali kukola ne bagamba nti Besigye olina petrol station ensambya gwe togenda kukola gwe Ssemujju omusaala gwo guva ku Parliament ogenda kusiga ne batuvuma bwe tubagamba nti tugende tuyike ku street bajja tukuba amasasi bajja kunsiba bajja kunzita tukoleyo kye basobola buli omu ewakaawo teriyo n'omu agenda kusanga yakukube kati ebintu bino ebyokulembera abantu olumu si byangu pita era bw'oba oli mukulembeze lwana nnyo okole kyotekwa kukola nga okyekakasa nti kyekituufu naye bw'onaanoonya abantu kye bakiririzaamu ab'amawulire n'abamawulire baatuvuma ntugambye abantu nti bagende batuule waka twafunamu ndowooza abaatula baali Bekaseese ne Lukungi ne disitulikiti endala emu abalala bakeera kukola ne beesiranga nti tofaayo ffe tutekwa kubabulira kye batekwa kukola bati bakikoze teri agenda kuddamu kutubuuza tuzaako ki ne bw'otulwa naawe n'obeeranga bo ne bakubuuza tuzaako ki agaba omukulembeze okubanga ekyokuzaako okimanyi. Ampuliriza Lutindo nkomawo ne Richard Baguma simba Peter Kibazo mu studios ogikwanjulira ndi ne Richard Baguma ne Ibrahim Ssemujju Nganda. Ssemujju mubaka w'abantu b'ekira Baguma munnamawulire lobbyist activist Baguma ekiri mu Palamenti ne bakivaamu batya tibitaaga okutawaana
n'okumenyeka nakyo. Egisooka abantu abafuluma ne batambula mu bazibu nnyo okukuba emiggo. Nze mu kulowooza kwange ndowooza waliwo abandibadde basaba nti bakube emmeeza babuuke bazirinye wakati babakube bukubi emiggo. Naye kati Ssemujju ekyo kyeyandiyagadde nga bw'agamba. Naye waliwo abambazi b'ettaayi abatasobola miggo. Kansooke mbagambe nti eriyo Yunusu Kasirivu yabaga nti bimwogera ku balimi n'okujja e Uganda nti actually abalimi abava e Kenya bayingira mu Uganda mu kayunga mwebali bapangisa n'ennimiro kasooli gwe mulaba batwala omulimu omwe bamwerimira bajja ne bamwerimirira ddala eno. Ate ekyo mbadde sikimanyi. So nze ndowooza kye baakoze kye kibadde kisinga okubeera ekiri balanced, kye bapimye ku minzaani mu options ze balina. Kuba ababaka abawabula gavumenti oba abawakanya gavumenti tebalina nnyo kye basobola kukola ne kigaana Palamenti okubeera ng'egenda mu maaso n'ebyayo n'ekuteesa kwayo. Kuba tebalina emiwendo gy'abantu egimala okulemesa Palamenti okukola emirimu gyayo. N'olwekyo bw'omala okupima n'opima bulungi minzaani n'ogamba nti kiki kyensobola okukola ne kireetawo embeera nga ensonga yange eyogerebwako etulibwamu. Nze ndowooza kyekibadde basinga okukola because bwe bafuluma Palamenti kijja kubeera nga ine enamba. Tebalina namba zimala. Ekirala bafuluma ate last week Palamenti neremwa n'okutuula okuteesa nga n'abaasigalayo ab'NRM tebawera. Kinjagala okugamba nti aba NRM tebaalimu. Tebaalimu. Bo tebafuluma lwakuba baali tebazze. Peter, ebintu kyebikwewuunyisiza nze baggalawo monita nga nkyakola ku monita ne New Vision nga nayo tetunda nga bagula amawulire ne New Vision tebagigula nga New Vision naye yagala monita bagigulewo. Kati mulimu n'abenaali ate opposition tebaliiyo kati tewali kyakuwakanya tebatwetaaga nabo ne basigala eka. So kyovola kyengamba nti baali tebabadde nayo. Naye singa waliwo ensonga nti plot 1 yabadde n'ensonga gyeyinamu interest enamba zibeerawo nga weeziri ujja kulaba nga kifuipa akola zijja kuwera. So bano kye baakoze nze ndowooza kyali kyamagezi, kyali kya buyiiya nti ensonga yaabwe tulwana otugyogerako nti tulina ensonga etuluma yeeno ate ejja kwogerebwako. Kyeyabadde agamba Ssemujju nti tusobola okubavuma nti kyemukola tekimala naye nga ate twogera ku nsonga yaabwe. So obusinga kye baakoze kyandibadde nga tekiri mu bulamwa twandibadde tekyogerako. Ekyokubiri bw'obeera nga ne bw'obeera gavumenti waliwo bw'olaba nga ensonga ekuzitoweredde eganye okuvaawo ku mmeeza eganye. Kati nze erinnya Kibalama baalifudde ensonga lwakuba erinnya eryo waliwo it represents something. Olowooza ku bantu abaabuzibwawo ensonga y'okubuzibwa olowooza abaabula olowooza Kibalama. Kati ensonga y'okubuzibwawo si ensonga ebaddeawo nti etawanya gavumenti ya movement titewanya gavumenti ya Museveni nnyo okubuzaawo naye kati kifuuse nti mubuzaawo abantu. Tolowooza nti oli atuula ekintu kitamutawanya. Mwami Museveni mu biwandiiko bye ebikuŋŋaanyizibwa ondoga ori amaza mu ekimu ku kyosijjukira which particular one aga nti olaba empiso ebula mu nju ne baginoonya ne bagiraba naye omuntu omulamba abula atya nga waliwo gavumenti ne mubeera nga temumanyi gyali. Kati ekyo kye baakoze bano okugjayo eyo n'ensonga n'osanga nga tugyogerako era kyenva nkugamba nti okufuluma first of all baakoze ekintu nze lwaki ndowooza tikyamagezi. Bw'oba ofulumye tebagenda kukusasula ojja kuba osasulibwa nga bwe wandibadde osasulibwa. N'olwekyo n'abalonzi bo ne bawandibadde baagala obawe ababugo ne contributions oba okyasobola
okuzikola bw'oba ofulumye sirumanyi nti bakugaana okubeera mu kakiiko kibazo ndoza mu kakiiko ani mbadde mbuuza bw'obukiiko bukola naye ndabye ng'obukiiko bwo bukyagenda ati bw'ofulumye mu plenary mbadde ndowooza Ssemujju okukola impact n'obukiiko mulinnyako kubanga eriyo obukiiko nga opposition ye chair ye vice chair. No, obukiiko mu mbeera ya Palamenti eya bulijjo tebuwummula niwe bwaga nti kati Palamenti egenze kuluwummula busigala era butambula bubafuuka ng'obulamu bwa MP obwa bulijjo era ekyo bwe twatula meeting ne tukikiriziganyako nti mu bukiiko bwo abantu bagende mu maaso naye wali wetutuula ffenna wetutagenda kutuula era bano kibandibwaze kati bamamala weeks 2 oba 3 nga bakomyewo ng'ensonga evudde ku gundi evudde ku mmeeza bayingire n'ebipande byabwe kati goyingidde mu mission ya Ssemujju eyo ya Mboko tewali ayogera tewali atabayimire just n'ebipande byabwe ekyo era eyo advice ngitutte ennungi but baguma byababula beyond bano population nalabye mwami Museveni ndoza yabadde ava magamaga ng'ajja ayimirira katawuni ku katawuni mukwano gwange yampeereza vidiyo eyo yaŋŋaye nti zaabadde impromptu stopovers. Of course nze ndi wa mawulire bw'olaba impromptu stopover nga wooyimirira waliwo ab'ebipande ebitegeke ne baana ensiige ennyimirire n'ab'eŋŋoma abazze omanya nti eno teri impromptu kubanga ab'eŋŋoma tebayinza kubeera impromptu ab'ebipande tebali impromptu basobola nze nayina abantu ebweyogerere nga baagala kufuna ssente ne baagamba Museveni tugende yali Fort Portal ne bapangisa moroka ne zivuga mpaka Fort Portal nga womanyi tiyabalaba ne baagala ali Jinja ne bambala kati wano olwokuba bamanyi Museveni apangisa abawagizi musobola okudda kukubonamu ne mulinda n'abawayo kyabawadde yazze station esooka n'agabawo $2 n'endala n'ajja n'abuuza ku balala n'ayita abakulira n'ababuuza wano abakulira yaani ne bamuyita ne bamugamba nti naawe tujja kuwa abantu bange mu constituency yabawa 5 3 ge gaatuuka kati bano abamanyi nti oba olwaliro agenda kugaba nga ava Jinja fasobo ne bamubuulira nti abantu bakulinze n'ategeka by'anaabawa ne baga nti tumuleeta kakati omuntu kati ebyo byonna Ssemujju byoyogera tebitegeeza impromptu apangisa obuwagizi yayinza kubaga tiyategedde neyo sigendi kyembuuza eno population welcoming mwami Museveni ku kkubo bwe natunuulidde abaabadde emukono nabadde mbasuubira okubeerayo n'alina ekipande ekigamba nti kanatta bamute abantu population eri mu ngalabi ne mwami Museveni the love is unfazed bano baignitinga batya population eyo okutuuka ku level nti obusungu bwe balagawo butatuula mu Palamenti buli reflected mu population no kibazo kiringa baguma walabye London abawagira Palestine nga beekalakaasa nabalabye nabalabye Bufaransa nga beekalakaasa luli Abafaransa babongeza myaka gya retirement wano twandikubye embutu n'enoga nga bagambye nti temuritayaringa ku 5 mulitayaringe ku 6 Bannayuganda bandisanyuse n'Abafaransa babongeza emyaka egi basiiba ku street okumala weeks bagambye nti ffe twagala kuwummula population ya wano efuna ddi obukambu obwo that displeasure nze naawe tumanyi at least banamawulire nti wano mu Africa wabaddewo abakulembeze abasukka mu 10 nga babangula n'ebitundu ebisinga ku 9 ku buli 10 mu bululu mu myezi 2-3 egiddako ne babatwala nga kaguddeyo so olina okwegendereza okubala obuwagizi oba emitima gy'abantu nti busanyufu just lwakuba bazze ne bayimirira ku kkubo ne bakuba eŋŋoma nga basuubirayo obukadde 2
even ne bwe kaba akakadde kamu oba bubiri ekyo olina okukyegendereza nnyo. Ekirala nti okubeera na bino ebintu ebyokulumwa nga abantu bwe babonyeebonye oba omuntu wabuze oba bamutulugunyiza nti mu bantu 1,000 otulugunyizako 1,000 balina abantu baabwe nga emitima girumwa bali mu bulumi bali abalala 3 ne bajja ne bakuba eŋŋoma bano 1,000 toba discountinga n'obunyiivu bwabwe. In fact bwe baba bali manyiivu ekimala n'abana 3 tewali baawayogera obusungu busobola okujja. So olina okwegendereza kibazo okugamba nti ensonga ba opposition ebafulumya mu Palamenti abantu tebagifaako empiso anti mu Kayunga riots abantu wano teriyo yagenda abamobilizinga nyumba ku nyumba abantu bawulira ensonga ne bagamba nti netukwatako ne bayiika ku luguudo ne bajja emboko ne zivuga ne balwana n'amagye ne bagenda lwe bakwata Besigye Wandege. I don't think I've seen Kampala ngali as angry nga attempt okutta Besigye Wandege. Actually kwolwo nayogera ne genotafiire nga mbuuza oba abantu tebawambye government mu ngeri y'okubalaata kuba nali mugamba ajje ku radio naga nti abo abantu abo nze oyagala mpitewa olowooza tebawambye government era teyajja wano nangamba bw'oba oyagala nkubire essimu naye nali mukubire essimu ndooza in midway the phone call getting angry with their own actions terminating a call ng'alaba abantu banyiivu. Abantu abo abalina obusungu obwo lwaki tebanyiigira baganda baabwe nga babakutte kubanga oli kabaka wa Buganda oli Kizza Besigye yali alidinga koze eri waggulu ne ono Kibalama gwe bakutte Kanata mwogera because bwentula ne Abdallah Kiwanuka buli lunaku erinnya ali rabinga in Kanata lwaki abantu abo obusungu tebutuukaawo? No kati simanyi mu Uganda ekyoyita trigger mu Runyankole bakite entamba syoka manduso osobola okubeera nga essasi liri mu kyemba naye bw'otakwata ku manduso terijja kufuluma lijja kubeeramu oba oli ready naye terijja kufuluma. Ezo incidents zoyogerako manduso bumanduso nze sirowooza nti olunaku olwo abantu lwe bageneratinga obusungu obwo bwonna nze ndowooza nti obusungu bwabwe bwajja nga buzimba nga wabeerawo ki emanduso. So kyenva bulijjo njogera nti bwe tutudde ku kinyungu ku port keg ekirimu ekirinda okwabika kyetaagako bwagenga bw'onoogira akabiriiti kiringa bw'onoobeera n'ebidomola byo by'amafuta mu store kasita akaliro tokagiza tokooleza kantu konna kitegeeza nti tebyaka tekitegeeza nti mafuta tegaliyo naye ebyoyogerako kibazo byebikoleza bukoleza naye obusungu abantu babeera n'obusungu bwabwe. So bw'osinkana oli omuntu n'omwogerako nakkuba oluyi n'ogamba nti lwakuba oyogedde tomanye ebimuli mu Olutindo. Ssemujju trigger eno baguma gyanoonya mu bantu eriruda omanyi mbadde very concerned nga mwami Museveni oluguudo kwe yayise nalaba Kyagulanyi ng'ali mu eyo stretch ya Busoga ng'olaba massive crowds ku luguudo. Hired or not mwami Museveni abantu babadde ku luguudo nga bamubira eŋŋoma nga basanyufu nga si bangi nnyo nga basanyufu bwatuuse wano emukono nengakanda baaba emukono bwebe neeri agenda okuyimirira ku luguudo agambe muzeeyi kanataaluwa badde era bw'agambye nti wano mbawaddeyo eŋŋoma neevuga enduulu neevuga banaalwana lulala nga tezituuse. Okusooka mu Uganda abantu basasula omuwendo munene buli lwe bavaayo ne boolesa obusungu. Nze mu constituency mwendi MP mulimu lw'obayita ntugende twekalakaasi nawaga gwe Ssemujju ojja kuvaayo nga bakusibye naye gundi teyadda Kibalama Kanata ne kibaleetera olumu obusungu okugamba nga Baguma bwagambye
okusula nabo nesigama nti nobubeera buvuddewo. Era wano mu Uganda wano nze ndi omu ku balowooza nti lumu kuba nze nali e Sudan ne ndaba al-Bashir lwe baali baagala omusibira e South Africa ng'akomawo abantu baamunola ku kisaawe ekibuga nga kirimu ensasagge tewayita myezi 3 ngenda okulya nga bakutte emigo bamugoba ninga omusajja gwe baanayaniriza n'amaanyi bwe gatyo. Olw'olumu Museveni bw'aba apanze abantu basobola okusigalayo ku mirimu gyabwe banaabapange ne bajja ne bamwaniriza kubanga nkugambye nti waliwo gwe weewuunya Abapalestine Isirairi yebaweereza emmere yebakuba bomu ate nebaweereza n'emmere kati yabazizzaako amasanyalaze tebayinza gamba nti tujja gakozesa olwokubanga Isirairi etukuba bomu yekoze eki tutandika amasanyalaze kati ne Museveni alinganga Isirairi sente zalina mu ngalo abantu bazaagala naye ye tebamwagala ate okuzifuna nga balina kukola byebakola ebyo ebyokuba embuutu ne bakuŋŋaana ne balaga n'essanyu ery'obulimba kubanga Museveni nze ebbanga lyemumaze mawulire nga sinayingira politics lumu yali ayomba n'aba-NRM ng'ababuuza naddala mu bitundu by'omu north NRM erina youth structure 9 erina women structure people with disability erina main structure ng'azibala abaana abantu nga 4 n'okusoba naye nga erina obululu 2 nga babuuza zino structure gye ziri. Beti Kamya yaŋŋamba nti nga tonnagenda mu kalulu ne mwami Museveni ng'olwo akyali mu Federal Alliance nti mwami Museveni atandika from his structures ng'ayina obululu 2,700,000 tuzirina nti konze nanga nti ezo already aziyina mu nsawo yayomba nabo ng'ali mu meeting abuuza bano baalazeewa tell me temwabateekayo youth 9 women 9 people with disability 9 main structure 9 kunenda n'endala nga babuuza ziriwa kubanga n'ekyo Beti Kamya yaga ne Museveni kyali ayagala nti ntandike ne structure yange n'obulu miliyoni 3 oba wetaaga endala mu kitundu nitezibaayo kakati kyenkugamba nti naye oli bwawulira nti abe-NRM balonda bagabayo kinze bwe nyingira politics 2010 2011 Museveni ebiseera ebyo yabanga azze mu constituency ya Kyadondo East nga laalebeera Kasangati naye bandeka ekirinnya awo nebyali birinaanyeewo n'amatabaabu kasawa wange moroka zibanona nga bakuwa t-shirt ya Museveni n'50,000 ng'oyingira ne moroka ne mugimakinga n'abazza omuntu mu kibuga Peter mulimu omuntu wayebaka mu kibuga nga tafunye 50,000 era abaana ne bayingira kunamanya nti no badde banonye 50,000 bonne kawungezi bakomawo kulaale yange nga bakutte obusaati bwa Museveni mu ngalo nemanya nti bano baadde bagenze korona 50,000 era ne sibanyigira nze nagendako ne Dr. Besigye nga tuli Amuru ne tuka kulaale n'entya nnyo nga abantu bamadde obusaati bwa Museveni kulaale yaffe nengaeno ng'ate obuwagizi olubugenda okujja nga Museveni alina 10 ku polling station alina nembuuza nanga nti nabakyoli abantu baavu buli aleeta t-shirt bambala olumu tibatunira na kifaananyi kiba kyani ekiriko kati abantu ababeerawo nga balinze Museveni kukuba okufuna sente kanteeriyo kati tunuulira aba taxi park ab'obutale olw'okubanga we baali babagoba buli mumateekayo erifaananyi lya Museveni eddene n'amanya nti kati anajja bagobaga nti abo bantu ba Museveni aba taxi park abikola n'ab'obutale ne Museveni agenda okukakkana wano mu kibuga wano we yafuna akalulu kamu naye ne bagaba banoonya ani yakamuwadde akamwako apuliriza